Seeka Mubaje we yalabye ekintu nga kimutuulamu n'obuyaaye bwe n'alaba nga sente zino zireesa obuzibu n'asalawo ate n'aleetayo muyaaye munne mufere munne gweŋŋamba otya property z'Obusiraamu 8 twagala kuzinunula zidde naye ate gwe n'oleetayo omulala mufere munno nti omanyi ky'oba okola genda obagambe bwe baba baagala okutaasaako ziri 6 bampeeko ebyapa 2 property zino 2 nze nsobole okubawo biliyoni 19 bataase ziri 6 otya bamufuti tubale tubawa ekitiibwa ne kati obeerawo n'owulira ng'oyagala atirisiti omugwe mu bulago omuggyemu eddooko oli tuyinza okumaliriza nga tetusigazaawo wadde ekitebe we tusinziira okusinzira ku bye bali mu kukola twagala okwegayirira mukadde waffe oyo mufuti wa Uganda alekulire agende ekisookera ddala already ne office gyalimu agirimu mu bukyamu era ne kituleetera n'ebirowoozo mutwe ne tugamba ddala omusajja ono musiraamu omusiraamu oyinza okkeera ku makya n'otandika otunda ebintu by'obusiraamu mufuti ku buyaaye we bwaliko n'obufere bwe n'obuluvu bw'alina ye ayagala kutulaga nti bannange sente tezaatubula kati ate apiru babadde bakola yakimu naye kaakati omusajja ono tunaamutunulako tutya tunatunula tutya ku baana be ku bazzukulu be nga tugamba nti abaana mmwe baana mmwe taata wammwe oba jjajja wammwe yatunda ebintu by'obusiraamu Seeka Muzaata yatugambanga ekisajja kyakuba esente mu jjubba ne kidduka nazo kyadduka ne sente zaffe ezisemba bule nga kiringa ekitadde amaleewa mu jjubba kitwala okulya omusajja mubi nnyo ng'abantu tulina obunafu waffe ng'abantu tetujagamba nti tuli batuukirivu tetujagamba nti ffe tetulina bye tukola bikyamu naye waliwo ekikusukkako ku ddiini yo kibanga kubanga bagenda kujjawo ennyumba ya kitaawo okeera ku makya n'ogambye ebyo biyinza n'okugaana yonna gye biganye nsobola okubaako kasasiro yonna gwenkola naye wano we waka wenzira tunaddawo okuteekawo ensonga zaffe ensonga z'Obusiraamu tuzitambulizeewa byonna properties zonna ziyawa Obusiraamu ezimu yaziweeranga ku gentleman's agreement ezimu yaleeta endagaano naye olaba zino eziriko n'ebyapa omusajja azitunze kati ate oziri eri ezo zeyawanga ekyo nkibawadde we tuvaayo nga tuli banyiivu ne twogera ku nsonga ne tugamba mufuti ddala tuviire va mu nsonga zino kubanga alinga atali na musiraamu teri muntu ayinza kukola ebyo nga musiraamu ddala otunda ebintu by'Obusiraamu. Sanyuka TV ekuleetedde Christmas kawoowo ku Kalenda Hotel ne Misaki Semakula Jofel B2C Spice Diana Haruna Mubiru Maureen Nantume okuyingira kinga emitwalo 2.5 ate olwengera ku Boxing Day Sanyuka TV esumuludde Boxing Day kawoowo n'abayimbi be bamu nga beegatiddwako Daudi Lutalo King Saha, Lydia Jasmine, ne Sophia Nantongo. Awe Maya Nature's Resort, Shingo Mtwaro Gumu. Emisenyo Javana, Bouncing Castles, First Painting, Ebyesumo, Karabe Katende, Maya, Nanziga, Mpiji, Musareko. Usimeju kweba kwa imbi wanonanga bali wamu. Kwe, bako bikade. Mujetu ndia kusendeza foboleto wana bu maintenance free. Obasa musente, nebushana na choke isa jana mibu kura. Nebibu isamwe gari. Misaki Semakula, Christmas kawawa ku kalenda. Gabri mtano December, abri mkaga Boxing Day. Maya Nature Resort, biwagidwa. Sanyuka TV. Okay, mbabuzaako gwene kumide ku media chokola kya kabi nnyo ina mawanga gyosinziira bawusi manager muga mutya mbagala nnyo mwebale kwefiriza kadde ne muga tulina kubanga tula media kimukola kirungi nnyo abali mu nsi z'ebweru abali US ne mu nsi eziringezo mbatumiddeko nambo ze US nkutumiddeko ne nkutuminako ne ku Mombeje US mamulunyi kutumiddeko namwe abali side zeeyo mu nsi eze wala nabayingidde Kampala budde bw'abasama mbatumiddeko kyali wange Musa wangambe mwali kyali wange Media UK na wangambe mwali mu kibuga Kampala banji bonna abasama basinga banga nti adanka twayingidde mu kibuga tugenda kunoonyako ne banoonyako naye nga nange ndi byange ndi biwanvu ne mbagamba naye tujja kubanga tulabagana n'olwekyo nako lwaleero ndi waneeno kusula moto wensinzidde nagamba nti nebo baako ne ssente ntono nnyo kusula moto tukufunira motoka ojja ne ssente zo n'oddayo nga weevuga ebisigadde tusigala ku ssimu nga gwotuwa ssente zaffe ze tuba tusigadde tukubanja kusula moto bw'oba oyagala motoka empya tukutuku ogifuna bw'oba oyagala etambuddeko ogifuna nagamba ku miliyoni 8 kusula moto ofune motoka ne weeyagala bweyagazi era abaziguzeewo bangi tubalaba nane mukwano gwe bamuyita Medi naye yabaddeko wanene kusula moto yangambye nti ali kusula moto nemugamba nti kirungi so embeera yonna mwebale kubanga mugikwasaganya olunaku olwaleero kusula moto wano ndi nyingiddeko mu Buisiraamu katono nnyo omuzikiti gwo Buisiraamu kodi Kampala baguwadde ennaku ntono nnyo okubanga baba tabasasudde
yabawola ssente guba gugenda n'ebyapa nawulira ebyapa 7 naye nga ssente ze babanja obuwumbi obwo butwala butya ebintu by'Obuyisiraamu ebyapa 7 so bwe mpise kusula moto ninga waliyo abategeera eddiini y'Obuyisiraamu okusingako kampitewo basobola okuba nga batunyonyola muganda wange buuza ku balabi. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wama ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange bampita Muhammad Musa naye nga mu media nkozesa tubonge. Wagira museme tubonga nawe. Simanyi wenyezadde kunyonyola, it's a long story. Eyemboze eriba ya lulala ndije kubuulira. Yesewa. Singa bato ina bounce okulanga kanyama. Ona megondi yangambi. Ani Edi yakugambye omanyi bagamba omugagga tabulako bankiyite balebeesi ne kati omanyi engeri gye tuyinamu kumaanyi ng'ate tuyinawo omugagga waffe tetwagala kintu kyonna kimutuukako. Museveni abantu abamulya mu ngalo b'oyagalira omukwatako bakuttirawo. Kakati naffe tuyina ssula bw'oyagalira okukwata ku ssula nkujjamu eddooko ejo nina gwe nabadde ndisiseemu bamunzije bujja mu ngalo ng'era woolaba ne mala nfuna akakisa kale lwakuba bano abasajja bayimamu bamufuti tubale tubawa ekitiibwa ne kati obeerawo n'owulira ng'oyagala atirisito omugwe mu bulago omugyemu eddooko oli ku bye beekoze. Ensonga z'Obuyisiraamu zonze tugendamu wazibulidde bulungi. Yaziwulidde gwe ng'omusajja Omuyisiraamu kyenjagala tuyiteeyitemu Omusiraamu omukukutivu mu ggwanga lino kyenjagadde tuyitemu nti Obuyisiraamu bwawolebwa obuwumbi bwali 3 obwawolebwa obuwumbi bwali 7. Sente zino gw'osuubira ng'Omuyisiraamu zaalagawo mu Buyisiraamu buno era zaabulirawa. Obusiraamu tulinamu bannakigwanyizi nti Katonda yatugezesa ne tunajja atuleetera abakulembeze abalina omululu wabula tegukyalina mululu wabula omulugube kubanga ettaka lye bawolerako oba lye baagula ssente oba ssente ezo ku ttaka ly'Essembabule. Essembabule ettaka eryo ziri square miles nga ndowooza nga 2 lye baatunda biliyoni 7. Naye omanyi lwaki boogera 3.5 kakodyo ka mu ttaka nti ettaka teriyoganga lindaazi nti ogula buguzi ne bakusibira n'ogenda olina oteekamu ssente nnyingi olina okusasula basaveya odo osobola okonfaminga nti ebipimo by'engula bye bituufu olina okgenda mu landize olina ogira ki kati wabeerawo omusolo gw'olina osasula ng'omaze osasula ettaka eryo oba olina osasula omusolo kibeera both sides agula n'eri ne gwe bagula. Kakati ono ayogera biliyoni 3 asobola okubeerako wadojingira omusolo n'ayogera biliyoni 3.5 kuba ekyo kibadde kirumya nnyo abantu emitwe nti ate biliyoni 3.5 biliyoni 3 n'obukadde 5 zakyumulatinga zitya okutuuka ku biliyoni 19 naye nga ssente entuufu abaakozeeko kalisaaki akatono zaali biliyoni 7. lya Buyisiraamu Mufti Sheikh Shaban Mubaje ne gundi enti properties ezo zonna oba ebyobugagga byabaweebwa oba byatuweebwa omugenzi Idi Amin Dada ng'amaze okugoba wano abayindi ne teri muyindi gwe yajjako kyabwerere yamala bakompasetinganga we yamala ngo basi compensatinganga n'alyoka abajjako bye yabajjangako byagira business biki byonna nga amaze bagoba n'afuna bye yawa abantu ng'obuntu bye yawa abalala ne bye yawa Obusiraamu kati bye yawa Obusiraamu bana abasajja betwali tulowooza nti munnange kuba seeka muzaata yabatugambako kuva mabega nenga tujja tugamba naye be bakulembeze baffe be bakadde baffe tunabagambako tutya tubalengere mu kamwa ne kiina we kituuka ne kikusukako n'ogamba nti we tunaddamu ebyo tuyinza okumaliriza nga tetusigazaawo wadde ekitebe we tusinziira okusinziira ku bye bali mu kukola nsigwe gusoose William kati n'ebintu bino bikusobera William nno n'oliseeka ye bamuyitaani Masimbi
ayazze ng'asaba ekyapa kyawo ekino ekyapa jjukira omuzikiti ogwo baagugala olw'ero enkayana ezo tulina mu busiraamu ate enkayana ezo zireetebwa abasajja abo naye n'ekyapa ekyo kyemmanyi Museveni olw'okuba nti ye yasasula gundi eyo eyagira kyemmanyi n'ekyapa ayinza okuba nga takizzanga eno muffe Seeka Mubajje we yalabye ekintu nga kimutuulamu n'obuyaaye bwe n'alaba nga sente zino zireesa obuzibu n'asalawo ate n'aleetayo muyaaye munne mufere munne gweŋŋamba otya property z'obusiraamu 8 twagala kuzinunula zidde naye ate gwe n'oleetayo omulala mufere munno nti omanyi ky'oba okola genda obagambe bwe baba baagala okutaasaako ziri 6 bampeeko ebyapa 2 property zino 2 nze nsobole okubawo biliyoni 19 bataase ziri 6 otya kitegeeza ezo zisigadde nga bagenda zikwata bakola eki zidde eri Mubajje bazeddize Mubajje n'akabinja kuba n'akakoosike kakati ekyo abasiraamu kye batalina kukkiriza kubanga eyo biliyoni 19 sente ntono nnyo ku basiraamu okitegeera tuzisonda obusonze ezo sente kubanga okimanyi newe tukeera ku makya ne tugamba nti tugenda sonda omutwalo gumu abasiraamu kimanyi nti abasiraamu e Uganda tuwere miliyoni eziwere 10 ne tugamba nti buli lunaku okusinza kubanga lye batuwadde ndowooza ziri nnaku ng'ondowooza 30 batuwadde ebbanga eritasukka mwezi nga tosasudde sente ezo naye nga tukedde ku makya ne weziba miliyoni 5 zokka ez'abantu ne zireeta siringi 22,000 tugenda omalako omwezi guno nga tusonze biliyoni ezisukka 19 naye nga kyonna mu byonna ebiriwo ekituufu twagala okwegayirira mukadde waffe oyo mufuti wa Uganda alekulire agende ekisookera ddala already ne office gyalimu agirimu mu bukyamu mu busiraamu singa bamala okukulonda n'ogenda mu office enkulu ng'eyo nga mufuti tebiringa bya bisanja nga olaba Museveni nti buluvannyuma lwa mwaka 5 tugenda kukubako akalulu y'omala weza myaka 7 era 7 oba 7 awo ate ng'agisusiza kati agenda okujja okumuwa obwa mufuti zaali ennaku z'omwezi nga 3 Desemba 12 ng'alina emyaka 3-54 awo yakabeera ku mugundi eno mu myaka singa 22 okuva mu 12 paka kati kira kajiba mu 2 oba 23 jiba jiweze emyaka 75 oba 76 kitegeeza ofiisa giri mu bukyamu era baamulwanako dda okulaba nga avaamu naye n'alemeramu ne yeewaŋŋamyamu naye olowooza lwaki omanyi nti nga bw'ogamba nti amini abasiraamu ettaka n'abakatuliki balina ettaka balina amataka gaabwe naye kino emigozo wanje tuwulya ssaawa zino kizibu gisanga mu bakatuliki nti era abakatuliki bwokutwala ettaka lyabwe inaditwala ku mpaka iza nga oli mu gavumenti n'olyoka olitwala mu mpaka kuba nti tutwala no ku ntebe roodi omanyi abakatuliki balinako ettaka ddene emityane waffe abakatuliki balina ettaka ddene lwaki emigozo wanje ibeera nnyo giri mu basiraamu mu busiraamu gireetebwa abasiraamu bennyini naye akakunda akatono ak'abasiraamu mufuti ne ttiimu ye kuba ebyo ebintu byonna bye baatuwa biyina kugwa under Supreme Council. Supreme Council eyo weeri eyinako amaduuka awo nawe batundira emipiira eyina rediyo wali eri iziti ye biraali eyinako eddwaliro eyinako amaduuka okuva eri ku kisaakaate ebyo byonna naye ng'abantu abatono ab'olubatu baagala okubba akasente ako bakeesigalize nga kaabwe tekaagala kajune busiraamu bonna era ne kituleetera n'ebirowoozo mutwe ne tugamba ddala omusajja ono musiraamu omusiraamu oyinza okkeera ku makya n'otandika otunda ebintu by'obusiraamu n'otuuka n'okwagala okutunda omanyi omuntu ate mu muti kwatudde ye mufuti waffe oyo nti otuuka n'ekiseera nga ebimu ku bitusoomooza oba ebintu ebyagala ogenda properties ezaagala ogenda kuliko n'ekitebe ky'obusiraamu we tulina osinziira sikakasa omuntu oyo oba ddala aba musiraamu gwe mukulabako olaba oti ndabanga obusiraamu abutadde ebbali kibanga taata waka ate kunyigiriza baana n'otunde waka ennyumba mu musu atukoze bubi nnyo naye nga Seeka Muzaata yamutugambako kuviira ddala mabega n'atugamba olaba n'omuzikiti gwa Supreme ogwa ku William
byaliwo ebizimbe by'abasiraamu bisatu naye mu bukujjukujju bwe baleesa abayindi bali be bajjako egundi bapalapalinyiza bano bansimanya bano babikilaiminga bano bagerawe bati ne bamaliza ebibiri nga bigenze ne balekawo kino olwokuba kyaliko omuzikiti naye byonna namuwulira recently ng'agamba waliwo essomero eddala eri olaba ng'otuuse kwa UIU n'ogenda mu maaso eyo waliyo essomero ery'obusiraamu erinnya ndyerabidde ng'agamba tebatuwa accountability yalyo gwe tonnatuwa accountability ya bino gwe byokyalina okitegeera kyokka ate oli ku byekibuli okitegeera kyokka nga essente zino zirina omanyi engeri gye zirina okugasa obusiraamu n'okugira balonda ba district kadhi waliwo ba regional leaders waliwo kuliko kuliko ebitebe ebyenjawulo emizikiti ebyo byonna abantu abo wakufu z'obusiraamu twandibadde tetubonaabona nga singa properties z'obusiraamu zibadde mu proper channels nga zikola ekituufu ekyo kye zirina okukola zisobola okukola ekituufu kye zirina okukola ate n'asigala naye ng'afuna ssente kiralu kuba abantu bokka baleeta zaka bawaayo saddaaka ku Lwokutaano properties z'obusiraamu amaduuka bapangisa baleeta neera still gwe n'olaga nti njagala nkigire anti ekyo kyenkugambye nti guno gwava mu lulu ne gufuuka omulugube mufuti waffe gwalina bwe buzibu kati bwe tumuyinamu naye kale asobola okuvaawo wennyini wali ekintu n'akitukwasizaawo oba n'akikwasizaawo abateekeddwa kubeera mu buyinza nontuye eno ffe bapeasant wansi naye ne bafuna management endala yeeteeba enduvu ekwate ekintu kino ekitwala emmaaso within neweziba nnaku 3 nga bakedde ku makya ne bagamba eno ya akawunti buli musiraamu teekako ssente tutasule biliyoni 19 tusobola n'okugira biliyoni eziwera 40 okimanyi nti ogwo muzikiti gw'oku William guyinza okuba guweza biliyoni za Uganda kyekizimbe n'omuzikiti gwe guli wansi awo n'ettaka wonna nga wagize n'ogamba nti otundawo osobola okutundawo biliyoni eziwera 25 kaakati ng'ogyeko gwa 25 ettaka ly'Emijeera Farm nalyo liri ku square miles 2 square mile omanyi yiika ezibamu zibeeramu yiika 600 yiika 600 yiika y'ogimanyi kati yiika 600 kaakati awo okwatira yiika 1,208 ezo tuba tusukka ne biliyoni wekutabako ba squatters abagenda okutawaanya ziwera ne biliyoni 50 kuba osobola kale otundawo biliyoni nga 40 oba 35 nga kuliko ba squatter oli n'oli muguza n'omanya kale gyagenda adiringe nabo kaakati omusajja kwasinziirya kale katugambe nti biliyoni 40 ettaka ly'Emajeera Farm eyo n'okwata nene ery'oku William n'ogamba nti ettaka libaliweza biliyoni 8 oli mwayagala mwakugamba nti nze awo wompe ekyapa kya wano ne wano nze nkuwa biliyoni 19 otaase biri tolabanga babbi obubbi bwankukunala bwe balimu kati mwana olinga agamba nti osinga oli akukwata n'abateera ekintu kino n'akiwa emikono emituufu n'akissa mu mikono emituufu kirumirira obuyisiraamu musobola okukira kumanya muga nti buli musiraamu twetaaza omutwalo gumugumu tununule mwebali abasiraamu nga tuwe tutandika nze nsobola okutandika ne bakira ku makya nti akawunti yina kakadde n'enkateekako ate abazitowa okusinga nze ate be bangi abalinamu omutwalo bangi nga sobola okugamba nti okumala wiiki ngenda teekayo omutwalo tusobola okusonda biliyoni ezisukka 40 ne tusasula ebbanja eryo anti kati ono mufuti ku buyaaye we bwaliko n'obufere bwe n'obuluvu bw'alina ye ayagala kutulaga nti bannange sente tezaatubula kati ate apiiru babadde bakola yaki mu kooti ne kooti yabisambaze negamba tetugenda bawa apiiru yonna mukwate sente z'omusajja muzisasule we mugana okuzisasula babitwale naye kaakati omusajja ono tunaamutunulako tunatunula tutya ku baana be ku bazzukulu be nga tugamba nti abaana mmwe baana mmwe taata wammwe oba jjajja wammwe yatunda ebintu by'obusiraamu ekyo ekitebe si kya Kampala mukadde nti kikomawo mu ttawuni kyekitebe ekigira eggwanga lyonna abe nebbi abe soroti eyo Supreme Council bonna yebagatta gokeere ku makya olw'omululugo otunde kati kyemuza nti ye mbulowooza golowooza bamala okubitunda oba ne babitwala agenda kuddamu agambe nze Supreme takyaswala
wembanga nkugambye nti ekisanja kye si kisanja naye ebbanga lye lyalina okubeera mu office eyo nga supreme mufti nga grand mufti lyaggwako naye n'asigala nga yeewaŋŋamizza mu ntebe lwampaka ekyo kyokka ku muntu aswala ogambo wange constitution ngimanyi bamulangira bonna banakibinge baaliwo omusajja oyo mu 2000 ng'alayira nga nkugambye zaali ennaku z'omwezi nga 3 Desemba wa mu 2000 ng'agirawo bonna baaliwo abasajja ab'amaanyi bamuzaata bonna baaliwo none yaviiriddeko ensonga otuzibula amaaso nti bannange muli eno mwebase properties zammwe zonna zigenda yali ku kakiiko naye osobola obeera kakiiko n'ogamba bannaye kiralabika kitanga properties z'abasiraamu zagenda nga nange nali omu kakiiko akawaayo ensonga omusajja n'akunywera n'agamba kituufu ettaka liri twalitunda ery'Essembabule nga tulaba liri eyo liriko ne basikotas teritugasa nnyo ne tugamba nti eruba nga teritugasa nnyo obusiramu tebina we bufuniramu batuwe ssente ziri tulitunde tugulemu ekizimbe wakufu y'obusiramu egenda otugasa wano bagipangise basuleko amaduuka ne tugamba n'akunnyonnyola nti twasayiningako naye omusajja tumubuuza ekizimbe kiruwa takitulaga nenzijukira seeka muzaata yatugambanga ekisajja kyakuba essente mu jjubba ne kidduka nazo kyadduka ne ssente zaffe ez'Essembabule nga kiringa ekitadde amaleewa mu jjubba kitwala okulya omusajja mubi nnyo ne kale tukkiriza bye yatunda bye yagira byonna tuyinza obutabizza naye kati bino ebiri mu lusuubo abireke byo tubinunule twekwate ng'abasiraamu buli omwe akatono kaalina gundi ajaleeta 5 gundi aleeta akakadde bamutwala awo tulina miliyoni nga 3 eziyinza owa mutwalo ab'enkumi 2 tulina akakadde abasobola okuwa abantu kakadde kalama nga basobola owa 2,200 for over 30 days tuba tulina sente ezisobola okuba nga tusolovinze ensonga z'obusiraamu fenga abantu tulina obunafu waffe ng'abantu tetujagamba nti tuli batuukirivu tetujagamba nti ffe tetulina bye tukola bikyamu naye waliwo ekikusukkako ku ddiini yo kibanga kubanga bagenda kujjawo ennyumba ya kitaawo okeera ku makya n'ogambye eyo biyinza n'okugaana yonna gye biganye nsobola okubaako kasasiro erina gwenkola naye wano weewaka wenzira tunaddawo okuteekawo ensonga zaffe ensonga z'obusiraamu tuzitambulizeewa okitegeera singa bakeera ku makya omuzikiti ogwo nga guvuddewo so tetuyinza kukkiriza mbeera eyegire naye nga singa anaalemerako ne bamaliriza nga batutte property z'obusiraamu omusajja ono agenda kuba atukoze bubi nnyo kaakati obuzibu bwe twafuna nti twalonda omuntu omuyaaye mu kusookera ddala nga tetumanyi ng'omubbi yennyini nga obubbi tetubumusibaako bulabikira ddala ng'ogyeko abantu abayinza okugamba nti abakyamuwamu katiibwa naffe tumaze ebbanga ddene nga tukimuwa ekitiibwa nga mufu tukuba twabiwulira kuva dda naawo enajja nankumbi awo nga ku masannyalaze waliwo ennyumba naye zonna mbu yazitunda zatundibwa amini byonna properties zonna ziyawa obusiraamu ezimu yaziweeranga ku gentleman's agreement ezimu yaleeta endagaano naye olaba zino eziriko n'ebyapa omusajja azitunze kati ate oziri eri ezo zeyawanga ekyo nkibawadde ekitegeera kati egundi nyangu nnyo si eka yasobola okubeera mufuti tulina wanene abasiraamu baseeka abasobola okubeera beta mufti okusinga ye kati ne olw'ensonga eno eriwo akkiriza alekulire obaveeko ati kati nkunnyonnyodde nti omusajja oli olw'okuba nti mu luvu alina omululu mungi asobola okuinfluensinga bano abamuddako wansi bonna n'abakozesa obuvuyo nga bw'ayagala jjukira obuvuyo tabubeeramu yekka ne kale ate bano bakozesa obuvuyo be bavamu ne bagamba kinaalabika kitya kinaamaliriza kitya nga nze Haji Kiyimba banteeka mu gundi mu mawulire eri omugigi egigenda okuddako nakati nga wayise emyaka 5 nti Haji Kiyimba yali omu ku baasayininga omuzikiti gwa Supreme Council ogwo nga bagutwala be basajja omanyi osobola okukola ebikyamu oba egundi naye noddamu n'ogamba ddala ku kyeddiini omanyi ensonga eziri sensitive eddiini ne kalica z'abantu kati ate omusajja nti ate mufuti waffe mulamba naye ate yazze n'akwata awantu nga naffe abatamutuuka abatasobola kubeera kiri kyali oba ffe abatali bamufuti nga kitukwatako nnyo ne tuvaayo twogere ku nsonga eno
twandibadde singa babisotinga mu nkola entuufu tetwandivuddeyo nabyogera nako naye batuwadde ennaku 30 we twawulidde apiiru ngezze ne bagigoba ne mu kkooti naye oba naapiiru nayo yatuyambye kigenda twongera pressure we tutambulako ennaku nga 3-5 nga tulaba teri kikolebwa nga tugamba naye akawunti yino tutandika osonda ssente okitegeera naye nga tumusaba mu mirembe kuba tetuyinza obutamugisawo maanyi ayina abakifeesi be bangi ayina amagye ayina backup ya gavumenti nawulidde n'abagrabinga abasikasika President Museveni bamuleeta mu nsonga zino ebintu bino ebitali bya bufuzi ebitali politiko ebitali mugundi Museveni mumwagazaamu ki ffe tusobola okugira ssente yaliyo nga basayininga biliyoni 7 lwaki bamusika okuleka nga balina hidden agenda balina bye bakwese emabega balina bye baagala okugusa era nga abayaye we babeera naye tetujja kukkiriza okimanyi nti yatutuusiza ku mbeera y'okubeera nti omusiraamu essaawa eno ogenda awantu ne bagamba nti gundi wasomye bwa looya wasomye bulamuzi ogenda ku musango gwa ttaka n'ebyapa ebyammwe byabalemugira mwabitunda omukulu wamwe yabitunda ebyaffe binaabaseefu omuntu anaasobola okukwasa ekyapa agambe nti Haji Gundi kinkuumire ng'awulirwa ku ntikko ewammwe yabbira ddala ebintu yatutadde mu kusomoozebwa kw'amaanyi ffenna ng'abasiraamu all the Muslim fraternity yabaleetedde okulowoozesa abantu nti tetulina bwesigwa ekibanga ekintu kitandikira ku mukulu ali ku ntikko alina okukulembera obusiraamu nga ye kitandikidde ng'atunda ebyaffe olwo abantu bali oba tobayinaamu gundi omanyi tulina akakiiko bakayita interreligious council akagatta amadiini gonna ate ennaku zino era yabadde akakulembera kati simanyi oba eyo kiri kitya oyinza n'okwekanga ng'alina n'eryabakatuliki lye yatunda nga yeeyambisa egundi eyo omusajja muyaaye nnyo watundidde eryabasiraamu lyamanyi nti omusiraamu osobola n'omutta ku nsonga z'obusiraamu nga tagize ate atwolwa abakatuliki abatabireeko munnaye alibuuzibwa ebingi abuuza ebingi naye alibuuzibwa bingi baba batagira nga bazinga omukira nga bateeka mu magulu tebagira munnaye mukama yaligira era ffe tajja ditwala atyo eneyinza okubeera nga yemmanduse eyinza omuviirako obuzibu si kutiisatiisa nti nze ng'omuntu personally naye ensonga ya ggwanga lyonna buli muntu agitunuulira walabe kyali kituukawo agikimbawo yabagamba bagende ku Supreme Council basaalireyo teyabasindika kukolayo obuvuyo yabasindika bagende babannyonnyola ettaka lyabwe lyalagawa naye singa tewaliwo security y'amaanyi tomanyi kyandizeeko abasiraamu banyiivu ozze ku bintu byabwe obitunda tukkiriza kale oli mufuti oyo asobola oteeka buli kimu in proper channels ekizimbe kyasobola banga singa sente za Zimbabwe yazireeta asobola okukwata ekizimbe ekyo n'akigula nga bagamba bukyali najjeera naye akiteekawo nga bakisolozaamu miliyoni 8 naye nga ku Supreme ayanjula miliyoni nga bakimanyi nti ekizimbe we kiri kya busiraamu naye omulugube gwalina y'omuntu akwata ensigo n'agenda n'agiteeka mu ttaka enkeera n'ajja n'agijjayo Kafero yagamba mbu kwe kuwema kupaka ku nsigo gye mwandisize nti ekintu kye kyandikuyambye at least n'omanya nti ekizimbe we kiri kisolozaamu miliyoni 8 5 kange ezibike embalaga 3 naye nga property y'obusiraamu weeri okitegeera nga newe bakera ku makya ne bakujjawo abasigadde bajja sobola okujjamu akasente ate era newe banagamba nti oli mubbi nga bagamba kale abadde alina akasente katwawula ne property yaffe weeri kikola amakulu mangi okusinga gwe okwagala okulya ekizimbe kyonna wetuvaayo nga tuli banyiivu ne twogera ku nsonga ne tugamba mufuti ddala tuviire va mu nsonga zino kubanga alinga atali na musiraamu teri muntu ayinza kukola ebyo nga musiraamu ddala otunda ebintu by'obusiraamu paka ku kitebe emizikiti olaba omuzikiti gw'okwiriya mukuliko omuzikiti ekizimbe naye wakera ku makya n'atunda ekizimbe wakiguza Peter nga toyinawo omunenyeza kujjako muziki tayagala kolera ku byayagala teekako bbaala abantu kukuba kikiri okitegeera ayinza n'okwagala oteekako bbuki eri gy'otegedde ye ateekewo yeekolere ssente ogenda mugamba ki kugunda eyiye so ensonga gye yakutteko eri sensitive simanyi abaamubalidde oba baakamubalidde batya oba talina nagwe yeebuuzizaako nga ye mu lugube gwe naye ku luno gumuleetedde emitawaana n'obuzibu bungi kintu kinene ekyo ssebo nnyo kintu kinene ngabadira ebyapa sente ze watwala nawo tezabatamanya gye wazitereza twala ebintu by'ebyapa 7 kati ezo biliyoni 7 zasobola okulaga abantu wawe yazisa kale ayikimba yagamba twazisayiningira zijje zigula ekizimbe kiriwa
kale tubadde tukyakinoonya tetunnagira akawunti zitulage kubanga yo oli Justus agamba bamala okunguza ettaka eryo ntuukayo ngenda okusanga nga tebalinako gwe baaliizinga nga musajja w'amaanyi balina erinnya lye baatugambye naye eryesikakasa bulungi lyesimanyi bulungi naye nga batulaga nti gwe yasaabuza ne badda mu kwebuzaabuza ne beebuzaabuza naye nga sente ezo zibeera zakumuleetinga zikola amagoba mpaka bilioni 7 we zaafuuse 19 naye nga nabo bakimanyi nti sente ezo zibadde zikula oba bo bennyini muli mukwetoolatooloola baagala bagambe nti ebintu ebise kumbe bo balina paasi gye bagikuba eyo nayo waliwo another school of thought nakirowoozezaako neŋŋamba nti okimanyi nti Justus ayinza n'okubeerawo nga bamukozesezza erinnya liri eddala ery'ekika ndyerabidde naye nga yenna yonna kasaako kalyawo kaabafere banne nga banoonya we babbira either nga balina esente ze we baagala ozijja balina mu bawarabu bwe baagala okgenda okubanyagulula kuba kati eba tekyali donation nga abawarabu bwe badde batuwa sente donation ejjanga ddala olina kyogenda okukola naye bw'omala okusooka okupangawo ebisongasonga byo nga ye we yakoze emivuyo gye ate ogenda obeeka abantu bojjako sente mbuleete tutereeze bino oba ofuuse mubbi okitegeera kati ngenda kugamba kino nina omusomesa wange omu bamuyita Dr. Sam Kaziwe yali akutusomesa ku kye bayita peace and conflict resolution kitegeeza kino nti okubeera n'emirembe tekitegeeza nti olw'okuba tetulina lutalo ssaawa eno nti olwo tuba tulina emirembe gye bayita emirembe kwe kubeera n'emirembe ssaawa eno nga n'emyaka 2 oba 3 oba 5 nga temukakasa kubeera nti wanaabawo olutalo luno oba akatabanguko naye muba temwekakasa biseera bijja mu maaso essaawa eno nemuba temutinawo katabanguko oba lutalo lwonna nga temwekakasa kigenda kuddako myaka 3 egijja mu maaso muba temulina mirembe wenkize eno ku nsonga gye tubaddeko bwe tuba nga tetuli safe essaawa eno nga ebintu bitambula nga woobiraba mu busiraamu kutunda properties ate nze mumpeeko ebyapa 2 nze ate nina baganda bange 2 ate tugenda kusonda ezo bilioni 19 naye we mumpaako wali ng'ababbi bennyini we babeera gwetukakasa otya nti binaabeera safe oluvannyuma lw'emyaka 10 oba oluvannyuma ly'emyaka 3 ng'okyaliwo okitegeera kitegeeza tebina we bisobola gira naye nga ekintu kyangu nnyo oba tuyinza kaminga nagundi emu yokka sente abasiraamu tusobola okuzisonda nga tetulina gwe tuziwoze kuba tutaasa byaffe nga tetumutadde tetulina kye tumwagaza abasiraamu basuubuzi balina sente abasiraamu gwe yingira buyingizi nga tutandise osiiba olabe sente ze tusiba nga tusiibye worldwide nga tetukyaspending nga tetukyateeka muno kubanza omutwalo gwenyina nengulamu emmere ku paaka lasti gwe bagenda osasulako owendagala naye agende agule otegedde aguleko weekyuma aweeko weekyuma akuba obuwunga mu wino sente mu saturation zibeere nga zitambula zino naye tutuuka mu kisingo nga tetukyaspendinga ne tusiba sente sikulaga abasiraamu balina akasente nti eno ensonga ntono nnyo ku bo waabakkiriza bagikole kati gwe omalizo kanti omukulu abawe entebe agite kuba ekisooka giri mu bukyamu okulekulya kitegeeza omuntu abadde ekisanja kya myaka 5 naye ebintu bimugalangatanyeeko nga yakafugayo emyaka 2 oba 3 naye ono already agirimu na mu bukyamu agite bwagita mu nnaku 5 musobola okuba nsente z'omusajja muzifu nazo nyingi wagita watubate twagala tuuka ku deadline eri otuyona abasiraamu nga tuvudde ku baana Uganda wale wabali ebweru wa Uganda bangi ngole okwata $15,000 zibawo oli okwata omutwalo gwa dola nze nalaba sente abantu ze bayuwa mu kalulu nga bawaayo ku nnu aba opposition n'aba NRM abali mu diaspora oli nagamba nateekamu omutwalo mulamba ogwa dola oli nagamba akalulu ako kammalako emitwalo 3 egya dola nagiwaayo just akalulu naye nga kituuse ku ddiini omuntu asobola kisukira ddala bidde bali kati mulimu ne baweru wishers nga musajja mu katuliki naye ng'agamba anze ate bukoja gye banzala bamaama bange bakoja abasiraamu 15,000 zizo bataase obusiraamu tuba tuzisonze nga weziri ku account wekiba nga ddala kituufu nga Justus atubanja we babanga nabo si bukodyo bwabwe
ne bwe babukodyo bwabwe tukirize tukirize tusonde sente oba kale kabenga akasiimo ke babadde baagala ogenda nako tukabawe bagende nze nakukikolagana eddiini nange era bateekawo akawunti basanga ntaddeyo nze keera ku makya ne bakeera ku makya bayinza okwesanga nga akakadde kange ke kasooseeko nga nze nsoose oteekako ezange ate nenkola kyamaanyi nnyo okkunga abalala nabo bateekeko sente tutaase eddiini bubaka ki bw'osembyayo eri abasiraamu oba abaisiraamu bonna abasiraamu obubaka bwe nnyinza okusembayo buyinza okubutaba bw'amaanyi nnyo naye nga ffe abasiraamu ba Uganda abasiraamu ffenna ensonga eno etuluma ate tukwatirako wamu ng'abantu tutunuulire ensonga zino kubanga we baba nga apiri gye babadde basaba yagobeddwa kitegeeza tusigaza option egi kwata sente za justice tuzimusasule Supreme Council ekwate sente ezo ezisasule nga tebatusabye kintu kyonna nti musooke mutuweeko kino basasule sente kuba yakilaiminga mbu weeziri kyetutakakasa ne weziba nga teziriiwo oba kale nga weeziri nga tebali willing ziwaayo batulage batuwe gundi ebeetu ffe tusonde sente okitegeera kati apiira obeera oddayo otyo gikola nga sente olaga nti biliyoni 19 weeziri zikwate bukwaso zimuwe usiyise mu proper channels butabo ino zimusasule okomewo jasasa agambe sente zange nazifunye sikyababanja abasiraamu ogambe nange mufuti sente nazisasudde ebintu nabiterezeza bulungi ate kati tulabe ensonga ndala butabo ino tuviira kubotye oba tulazeeko kintu kigenda kubeera kirala kubera bwe yali atunda semba buli yabaga naye mulimu just abakwatibwako ne bagamu kyo tekijja tuukawo nga tulaba n'amalalo gaffe balituuka ogakubako embooko nga bagamba mmwe bakiyimba mmwe mwasayininga ku ndagaano zino ne batunda ebintu by'obusiraamu n'avaayo ne yeekubira enduulu n'agamba bannange ekituufu kiri bwe kiti na bwe kiti ebintu bino nasayiningako nga batugambye tusayininge wano ettaka liri lya busiraamu liri under Uganda Supreme Council naye teritugasa diriko basikota kuliko abakolera kate already balitunda lease teritugasa naye batuwadde sente biliyoni zino 7 tugule ekizimbe najjeera niyo omusajja mubuuza ekizimbe takiraga okitegeera ye naavaayo era tetulina kyetumubanja oyo kiyimba tetulina na musango gonna gwe tumugira yatuyambye nnyo tuzibu maaso okutulaga nti abakulembeze baffe bakadde baffe mu ddiini babadde bali mu kutunda byaffe byonna ate ezo property 8 zokka ze tumanyiiko ne mulimu ennyingi ze tutamanyi nga bo bwekabweka be babadde bazimanyi nga balina ozikwata bulungi balina ozikuuma bulungi wakufuza obusiraamu ziveemu essente zitwambuza obusiraamu naye omusajja oyo yatukoze bubi nnyo tusiibula abatulaba kale yegundi yokayoka gye nnyinza osembayo nayo nti omusajja agende ensonga tujja zikolako nkolera wano kusula moto bondi yokka eyina emmotoka by the way tulinamu neka festive offer oba nnyinza ogamba ka Christmas offer this December emmotoka twazisaze nebbeeyi ero lye emmotoka gye tubali tusobola okuwera ku miliyoni 18 osobola okujja ne tuteesa ne tukugiramu emu ekitundu oba ebbiri ku muvuzi w'emmotoka okugirako miliyoni 2 tubeera tukoledde kinene twagala buli muntu Desemba ono agende mu kyalo abaddayo oba abantu bangi babeera wano mu kibuga naye nga baagala kuddayo ennaku enkulu kuziriiraka ate nga baagala genda kujoga nga bavuga emmotoka weeziri bajje emmotoka mu buli kika kyonna ky'oyagala oyina ntono ng'oyagala kola bata tukuwe ennene oyina nnene oyina 3,500 kunywa amafuta oyagala tukuwe 2,000 tugikuwa 2,000 ne tukongerayo n'akasente oyina ttaka ng'ogamba nti nze nasikireta kuba nagula ettaka lyange naye kati njagala kwevuga ng'ojjanga tubalamu nti otusalirako 100 ku 100 muvaamu sente wezitizijjamu emmotoka bweti ffe nga tukwata motoka nga tukuwa ng'osigazaako ku ttaka lyo nga n'emmotoka weevuga byonna wano kusula moto tubimala newobakadde amangu oli eyo ng'ofuna kasenteko ka mwezi osobola okugulawo naffe akawunti sente nga zijja mu ofiisi mpaka woweeza sente z'emmotoka eyo gy'oyagala ogenda okudda ogenda omalirizaako omwaka ng'owezezaayo miliyoni 15 owezezaayo miliyoni 12 ng'ovuga buvuzi mmotoka yo ng'ogira ddala mu kitiibwa kiri kye twagambanga ekiva e Bulaaya buli avaayo akoonanga tto nga weevuga bwevuzi ebyo byosanga kusula motozi n'ebirungi bingi omuntu wabako ne half ya sente
emotoka n'abasasula ku kibanja mpola ojja n'otunyonyola n'otulaga payment plan yo egenda oyimirira n'otulaga ebbanga lyonna ly'oyagala ne tuteesa ne tukuwa emmotoka n'ogenda ne weevuga n'otusasula mpola n'otugamba njasobola wiiki nti asalale ana bansasula mwezi nti omwezi ogenda sasulanga ssente mmeka nti njasasulanga $1.1 n'ekitundu abadde bakuwadde emyezi 3 tusobola n'okumaliriza nga tukwongedde omwezi tugenda okulaba n'omwezi gugizeewo tukyakubanjayo 2 nga tukwongera n'omulala kisinzira ku nsasulayo ate ffe wano tetusika mmotoka twogerezeganya n'abantu bulungi naye abalala basika emmotoka ne bakusanga ng'osala ku bitale wandegera ne bagamba weesimama apa lete motoka yaffe togimalangayo tukuyita ne twogerezeganya nayo bulungi nti sasula egundi yaffe sula moto esangibwa Makindye mu junction ya Salama Road kasitokirirako katono waliwo amafuta bagaita Africa Oil opposite wosanga sula moto ekikuba ekyo ng'ova mu bitaala by'oku Barracks Makindye kiri yatuuka kalenda weeyongereyo mu junction ya Salama Road eyo wotuuka mu junction eyo todda Salama ate toddayo Kibuye oyongerako kiryako katini waliwo ekizimbe ekipya bakakizimba emabbali g'ekizimbe ekyo waliyo amafuta ge bayita African Oil kati opposite nago wosanga sula moto nza tweyanzege abatulaba media muzeyi ku kamera yabakutusaako sound ennungi n'ekifaananyi ekirungi mbaagala nnyo baganda bange abaisiraamu mbasasiddeko naye gwe omukatuliki omusevensidde n'omulala weebuuze nti gwakulembera mu ddiini yo akoze atya ebintu byammwe ebyeddiini bikyalinga bwe yabisanga oba nabyo bidobonkanye ekiri mu baisiraamu enkyo ogenda kisanga mu bakatuliki naye tukwasisa bukwasa Mukama Katonda asobola okuba nga azzaamu abantu omutima ogw'eddiini omutima ogulumirirwa eddiini yaabwe ensangi zino lwaki ebintu oluusi biddawankana abantu baavaamu omutima gw'eddiini so nti omuntu wabaamu n'omutima gw'eddiini buli kyakola abamu n'okuswalamu abamu n'ensonyi banandaba batya Mukama Katonda ku lunaku luli alinamula atya nze Dankani akumata 10 mpeera mbeere bulungi